Mukama mutabaagala abalungi abeekuumira kusenga Face to Face 6. Olunaku olwaliro mulowooza nze kwogera ku ki? Njagala kwogera ku bifaananyi bya buseegu oba ebifaananyi by'obwereerevu. Bw'oba olina omuntu naddala abasajja kubanga be basinga okkikozesa, naye ng'omwami gw'oli naye mu mukwano akusaba ebifaananyi byo eby'obwereerevu, oba mwami wo kubanga kino tekyaliko boyfriend, tekyaliko girlfriend, oba mwami wo oba boyfriend, whatever it is, naye nga muli mu sort of relationship, n'obimumma n'anyiiga, muleke agende. Sweetheart, muleke agende. Kubanga kino nkikubuulirira nkikukakasa nti omuntu oyo akusabye ekifaananyi n'ogaana okukimuwa n'akukyawa, kitegeeza takwagala. Nze mbabuulira mazima. Bw'aba akwagala, okwagala kwe kuliko obukwakkulizo. Be bano b'osanga nti bw'oba tonkoledde kino tonjagala, bw'oba tonkoledde kino tonjagala, simanya bw'otampa kino kitegeeza tonjagala bitya. Nga lwaki sikwagala? Lwaki nina kuwa kifaananyi kyange? Oba lwaki nina sooka kweyambula nkuba ekifaananyi kikuweereze awo olyoke okakase obwagazi bwange gye buli? Tolaba nko bantu baweereza bifaananyi n'okwekola ne beekolera ku ssimu naye ng'okweyagala tebeeyagala, nga buli omu ayambako munne kutuukiriza bigendererwa byabwe oba kutuukiriza ebyo babeera baagadde ng'abantu. Munnange nno nze nkubuulira kino era njagala okimanyi nti bw'oba oli mu mukwano n'omuntu, ebiseera ebisinga batuwabya batuwuddiisa n'ogwa mu nsobi nga togenderedde. Ogenda okuddengula oba okwejjuukiriza nti oddengulu, nga kakati oluusi gy'oli tokyasobola kukola ki? Kutaakiriza. Wabula kye nkugamba kye ki? Bw'oba oli mu mukwano n'omuntu, baako ebintu by'ogamba naddala, by the way, munkwate bulungi, abasindikira ebifaananyi oba abasharinga ebifaananyi nga temulina buzibu, you are okay with sharing your photos, ozisindikira omusajja wo, sekuyinaako buzibu, era gwe no video oba audio giyiteko. Era saagala obeera mu comment section ng'oyomba, tulina kyo tugamba ffe tujja biweereze, sikuyinaako tabu. Wabula njogera ku bantu abasindiikirizibwa nti n'okikola kubanga olowooza nti bw'okikola ogenda mutereka oba omuntu oyo agenda sigala mu bulamu bwo. Ngenda kubuulira kino, abasajja basaba ebifaananyi lwa nsonga bbiri. Esooka, asobola obbikusaba ng'akutesitinga alabe ono omukazi asobola okweyambula ne yeekuba ekifaananyi nakimpeereza oba nedda. Ensonga ey'okubiri, asobola okkikusaba kubanga ali ku muyimo ayagala kutunuulira okwo yeemazise. Z'ensonga bbiri. Ku ze njogedde owuliddeko ekigambo nti atesitinga oba omwagala oba tomwagala? Nedda. Mpozzi n'ensonga endala, oli alinza okusaba ekifaananyi ekyo ng'ayagala kumanya osobola kukoma wa mu relationship yammwe. How far can you go okulaba omuntu oyo nga musanyufu mu relationship yo? Eyo nayo nsonga abasajja basobola okkikola oba omukazi okkikola ng'ayagala kulaba. Naye tekiriiko bwagazi, soogeddeeko nti nno nti akebera bwagazi bwe, kubanga gwe okukebera nti nkwagala oba nti omuntu nze okukakasa nti omuntu ono anjagala, tebirina bye bikwataganya na kweyambula oba muntu oyo kweyambula kwekuba bifaananyi kumpeereza. Tebirina bye bikwataganira yadde. Si n'ekyo kyokka, omuntu gw'oli naye mu relationship ng'akuteerawo obukwakkulizo, bw'otankolera kino oba tonjagala, mukwano, ojja bimuwa akukyawe, ojja bimumma era akukyawe. Kakati eyamumma n'eyamuwa bonna baabakyawa. Simanyi oba mumpulira. Gwe emyaka gy'oliko, ebbanga ly'omaze ku kyewo oba oli nkuba kyeyo, kubanga bino bituuka nnyo kuba nkuba kyeyo, ne Uganda gyebiri babibasaba. Kati imagine ate gwe wa Uganda onyiiza n'okunnyiiza, kubanga tuli mu nsi y'emu. Tuyinza okuba nga kale ndi Mbaale ng'oli Kampala. Kakati osinziira ku ki okunsaba ebifaananyi byange eby'obwereere ng'osobola okulinnya emmotoka n'ojja wendi? Oba ng'osobola okumpeereza transport and I make time n'enzija ne nkulaba. So lwaki mba nina kuweereza bifaananyi weesastifying? Ate n'ekirala kye mulina okumanya, waliwo abantu mwe temumanyi ndowooza z'abantu. Abantu balwadde, nze bwento we mbayita. Abantu balina kye tuyita weird fantasies. Omuntu abeerawo nga ye anyumirwa ekifaananyi okusinga omuntu. Simanyi muntegeera kye ntegeeza. Nti anyumirwa okutunuulira ekifaananyi ky'obwereerebwa, n'avisualizing oba n'akuba obufaananyi mu mutwe gwe, n'atandika okwemazisa nga ekyo kimuwa satisfaction esinga n'okwegatta naawe ng'omuntu. Kakati olina omuntu bw'atyo mu relationship,
bw'akusaba ebifaananyi bw'omuweereza be bantu b'osanga nti osobola okwegatta naye n'olaba ng'omuwadde luutu nga 4-3 ogenda okwetuula n'omusanga mu kiyigo ng'akutte essimu kuliko ebifaananyi by'abakazi bali bwereere ali kwemazisa. Temwemanyiiza nnyo naddala mmwe abasajja. Bino ebintu mubyemanyiiza mpola mpola naye bigenda ne bikutuukako n'otuuka okwagala okyejjamu nga tokyasobola. Obyemanyiiza mpola mukazi we yagenda ku kyeyo ng'otandika mugamba mpereza obufaananyi ng'akuwa. Obwongo busiruwalirawo, obwongo bwaffe buno mubulaba. Ky'obutendeka kye butwala. Layini gy'obutwaliramu gye bugenderamu. Bwonooneka. Bufuuka butuuka ne bubeera nga bwamanyira ekintu nga buli addicted ku kintu ekyo ky'oba obuwadde. Kati obwongo bwe otandika obufiidingamu nti ggwe okwemazisa weetaaga bifaananyi. Why don't you at least visualize your wife? Nti kubamu obufaananyi bw'omuwala oyo gw'oyagala nga tayayambudde. Katugambe kale osaba ekifaananyi nga ndi mu ngoye. Kyambule nsolaa n'ebifaananyi byawe nga ndi mu ngoye saagala bishe yalingi. Baby mpaayo kafaananyi k'omulimu ogunnuma okola otya? Kitegeeza bwemazise. Ddala gw'olaba nga ekyo omuntu akwagala ky'alina okukola. Bwe muba nga muli ku mutual understanding nti mukkiriziganyizza tokiinaako buzibu gwe nannyini kifaananyi n'oli akisaba. Awo mwe sibalinaako buzibu mwegabire ebifaananyi byammwe mwekole byammwe. Naye bw'oba ng'owulira nti embeera yonna gy'olimu eringa ekusindiikiriza olinga omuntu gwe bakaka, stop. Toyina kikola. Tekikakasa nti bw'onaakikola all will be well. Toyina bukakafu nti bw'onaamuwa ky'ayagala relationship ye egenda kutambula. Nedda sweetheart. Osobola obbimuwa ate relationship n'etabeera nnungi. Osobola obbikola ate era still relationship yo n'etabeera ki nga bw'eyina kubeera. Kakati awo nze nteesa nti muleke agende bw'aba akwagala bw'onaabimu ajja kusigala. Naye bebe ate naaniza okubeera nga kituufu anyiizeemu naye bebe wannyima ebifaananyi munnanga olindaba nga tumiitinze. Namubeerawo bwe muti omweyo embeera n'akulaga nti tagenda kunyiiga tagenda biteekamu fitina. Naye gwe olukugambako nga naawe ogamba nange kakati ngenda mufiirwa. Kiringa omusajja okusaba n'omuwa mbu asigale. Weegatta naye mbu aleme kukukyawa ajja kukukyawa. Sweetheart bajja kukukyawa. Ebyo teweekooya nakwekooya. Anyways, temwerabira subscribinga, kulikinga no commentinga. Mwebale kubeerako okusenga 5256 mwena abeekuumirako. Ate ggwe omupya nkwaniriza era nkakasa ng'oli mu kifo kituufu. Obanga ka audio ka video kano olina wookasanze nga tekavudde kusenga face nga tokajje ku YouTube channel yange manya kaba kayivudde kusenga face YouTube channel yaffe. Eri official ku YouTube, genda ku YouTube teekamu ekiramu senga face 256 bajja kukweta butereevu ku channel osubscribinga obeere nga yeah.